Yes, nga tukyagenda maaso n'okutuusaako amawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe twasazeewo okubeera ng'ate tugenda gafeffetta yonna gye gali tubeere ng'ate tugakutuusaako amawulire ag'olutalo wakati w'abayeekera aba M23 ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ekulemberwa Felix Tshisekedi. Kakati nno amawulire ge tuyinawo genjagala okuba nga nkuwa si birungi era byayongedde dda okwongera okwonoonekera gavumenti y'eggwanga eya Rwanda oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga liyita mu gavumenti yaabwe ekulemberwa Felix Tshisekedi ensonga zamaze dda okuba nga zatuuse mu lukiiko olw'ekitongole eky'amawanga amagatte kye tuyita United Nations nga bwe njagala okuwa obeere ng'ate obimanya. Oluvannyuma lw'okubeera nti abantu abasukka oba abakunukkiriza akakadde bamaze okuba nga basengulwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, bamaze okuba nga basengulwa mu maka gaabwe, mu bitundu byabwe, ku byalo byabwe ne mu bifo gye babadde bawangaalira oluvannyuma lw'okuba nti obusambattuko bubadde bw'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bwe twakugambye nti abantu abasukka mu 1,000 be bagambibwa okuba nti be baakafa. Wabula abantu abakunukkiriza okuwera akakadde bano bo bamaze okuba nga basengulwa displaced people mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu kitundu ekimanyiddwa nga North Kivu province eyo mu kibuga ekisinga obunene era eringa capital eya province eyo ekimanyiddwa nga Goma. Kakati we twogerera eggwanga erya Rwanda ebintu bitandise okuba nga biwanvuwa. Gavumenti y'eggwanga erya Congo emaze okuba nga eyengejinga n'akakiiko ke tuyita Security Council mu kitongole ky'amawanga amagatte nga bayita musajja oba ambasada w'eggwanga erya Bufalansa mu kakiiko kano akamawanga amagatte kye tuyita Security Council nga bategeeza nti twagala eggwanga erya Rwanda bali stopping era twagala babeere nga batandika okuba nga bali kuba sanctions oba babeere nga babiteekako obukwakkulizo nga bwe wawulira kye baakola eggwanga erya Russia. Gwazaagoberera twakuwa story y'eggwanga erya Russia we lyamala okulumba eggwanga erya Ukraine. Akakiiko kano United Nations Security Council kaatuula ne batandika okuba nga bagikuba sanctions eggwanga erya Russia ne liba nga lyatandika okunafuwa mu mbeera emu oba endala. Kati okusinziira ku ambasada ow'eggwanga erya Bufalansa ng'akiikirira Bufalansa ku lukiiko luno lwa ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations Security Council bamuyita Nicolas de Riviere ono nno munansi w'eggwanga erya Russia yaleese ensonga eno ku mmeeza ey'abakulu era abasajja abakungu betuyinza okuyita ba diplomats ab'akakiiko k'amawanga amagatte akamanyiddwa nga Security Council United Nations. Kati wetwogerera ng'ensonga eno emaze okutuuka ku mmeeza nga bagamba nti abayeekera ba M23 tukimanyi bulungi nnyo era muzze nga mukitugamba akakiiko kano ekitongole kya United Nations kizze kitugamba era nga kibulira ensi yonna nti abakulu ab'eggwanga erya Rwanda gavumenti ya Paul Kagame Rutagambwa yefacilitatinga yeyambako abayeekera ba M23 okubeera nga bateeka ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde ng'ekitongole ky'amawanga amagatte United Nations kibadde nga kigenda ne kiyambako wabula bagenda okubeera mu kuyambako nga kigambibwa nti wadde baba bayambako wabula baba bali mu kuketta. Kati bayina obukakafu obumala okukuba sanctions eggwanga erya Rwanda nti lyeriri mu kulwana n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bayita mu bayeekera aba M23. Nkugambye ensonga eri ku mmeeza ey'akakiiko k'amawanga amagatte batandise okuba nga bateesa ku butya bayinza okuba nga bapanishinga eggwanga erya Rwanda era okusinziira ku sources nakugamba tulina sources ez'enjawulo okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ku lutalo bwe lutambula. The international community must take a concrete action and impose sanctions on Rwanda to curb the M23 rebel conflict in eastern Congo and keep the peace in the wider region, Congo's communication minister told Reuters. Okusinziira ku mawulire agamanyiddwa nga Reuters, omukutu guno gwayengejinzeeko omu ku bakungu naddala minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga gwe twakutegeezezza n'abamu ku bakungu abavunaanyizibwa ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'asaba akakiiko ka Security Council akatuula akamawanga amagatte nga bategeeza twagala mubeere nga mustopinga eggwanga erya Rwanda mutuyambeko tustopinga eggwanga erya Rwanda wabula mu kulistopinga tulina kusooka kuba sanctions. Ono nno bamuyita Patrick Muyaya wulira bwe yagambye a strong decision must be taken. Ono ng'akiikiridde eggwanga erya Democratic Republic of Congo asaba eggwanga erya Rwanda libeere nga liteekebwako sanctions olw'ebikolwa ebigenda maaso. Wulira bwe yagambye a strong decision must be taken not only to condemn but to stop what Rwanda is doing because it is not acceptable
if you want to preserve peace in Africa and in our region. Patrick Muyaya ulira mu kibuga ekya Kinshasa ekikulu eky'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omukulu ono yagambye bw'ati ate nga ye mwogezi wa gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nti okusalawo okw'omutawaana ennyo a strong decision kulina okuba nga kuteekebwa mu nkola nga si kuvumirira buvumirizi ebikolwa bya Paul Kagame n'eggwanga erya Rwanda, wabula okumukuba sanctions obukwakkulizo okumuteekako envumbo. Bwe mubanga ddala ekigendererwa kyammwe ng'abazungu nga kukuuma mirembe mu ggwanga ku lukalu lwa Africa n'okusingira ddala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oba ne mu region eno ya East and Central Africa, twagala mubeere nga mukuba sanctions omukulu oyo nga si kumuwooninga buwooninzi, nga si kuleeta buleesi byakulwanyisa mu ggwanga erya DRC n'ebitundu ebirala, wabula mumuteekeko sanctions envumbo abeere ng'alina ebintu ebimu by'atasobola kubeera ng'akola. N'ayongerako ng'agamba bw'ati, sanctions are the minimum in a context where there has been a deliberate violation of international law in a context of indiscriminate killing. Ng'agamba nti obukwakkulizo oba envumbo oba sanctions kyekintu kyokka oba kyekikolwa kyokka ekiri minimum ekyangu ekyandibadde kiteekebwa mu nkola, naddala mu mbeera ey'okuba nti tunyigiriza, tuwakanya era nga tulwanyisa okulinyirira eddembe ly'obuntu. Bwe tubanga ddala kye tulwanyisa, omukulu amanyidwa nga Patrick Muyaya bw'ategeezezza nti Paul Kagame yeetaaga okubeera ng'abonerezebwa olw'ebyo ebikolwa, ate nga okubonerezebwa si kumuwooninga, si kuleeta byakulwanyisa mu region eno, wabula kumukuba sanctions, kumuteekako obukwakkulizo omukulu bw'asaba. Naye bino byonna bigenda mu maaso ng'ensonga zaatuuse dda ku ntebe ey'akakiiko ke tuyita Security Council, United Nations Security Council, era ng'omukulu amanyiddwa nga Nicolas de Riviere ono nga ambasada w'eggwanga erya Bufalansa ku kakiiko kano yavuddeyo naye n'atuukiriza era ensonga eno n'agituusa butereevu mu bakulu mu lukiiko luno olwa UN, United Nations Security Council, kitongole ky'amawanga amagatte, ne baba nga mu butereevu bayingidde mu nsonga zino. Jjukira, njagala ofolowinga ennyo amawulire g'enkuwa, waliwo ensonga awo. Nasoose n'enkuwa amawulire olunaku olwaleero nga nkutegeeza nti abayekera ba M23 baavuddeyo ne bateeka ekiwandiiko ku mukutu gwabwe official website nga bategeeza nti munnange tulangirire kye tuyita ceasefire, nti bo baagala olutalo lubeere nga luyimirira. Kati ate eggwanga lya America ne lirabula bannansi baalyo abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kibuga Kinshasa nti bannange bwe mba musobola muveeyo ng'embeera ekyali. Wayisa akabanga katono eggwanga lya America ne lirangirira n'ekitongole ky'amawanga amagatte nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo balitadde ku mutendera ogwokuna ogw'okubeera nti high risk, eggwanga liri mu bulabe era okuligendamu oba ogenzeeyo ku lulwo. Bino nno byonna wojja obyetegereza era bw'obanga omanyi okugatta dots wandibanga waliwo embeera ebindabinda onaawulira. Bayekera ba M23 gavumenti ya ggwanga lya Democratic Republic of Congo mukutu gwa Redison TV tujja byonna tugenda bikuwa. Nakugambye beerako eno tetuli mu foreign policy, wabula tukuwa mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bw'omanyi nti Redison TV yonna ffe tutunulayo. Wesigala ku mukutu guno goberera bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole buli mawulire agava e Congo. Kati ate waliwo genkuleetera mu ddakiika ezitali nnyingi. Eggwanga erya Burundi nkugambye byonna ngenda bikuwa. Eggwanga erya Burundi litandise okutegeka abalwanyi baalyo era ng'essaawa yonna Burundi yandigenda ate mu lutalo n'abayekera aba M23 mu bbanga eritali lyewala. Sigala ku mukutu guno byonna ogenda kubanga ate obifuna bulambalamba wano ku Redison TV n'emikutu gyaffe emirala gyonna kwe tusinzira okubanga ate tukuweereza. Nakugamba tuli ku Facebook, tuli ku YouTube ate nga tuli ne ku TikTok. Tugoberere obeere nga byonna tobimisinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukataganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.